ani Kasolo agamba ye ono yalaga maanyi naye kamulaga amaanyi pa kusawo semba ate aje kwendiga Kasolo yajja okuswala kinasoboka anti kati King Sir atayinza kukola kivulu ono nayimba luyimba nga lumutyobola ate Kasolo kyayinza okukola kukwatira saha nga bali kyotera oba Kampala ne bamuteeka mu kkomera webikoma abantu ne ate bwe bamukwata Kasolo ne sahani asinza abawagizi saha kakati bonna abawagizira saha olwo ate bajja kubanga baataakingani bonna n'abakwata n'abasiba kakati gwe tewaliiwo nsonga lwaki bwana agamba nti Kasolo n'akwogerako nti nja musiba nze nja mulaga amaanyi tekikola President olaba omukulembeze w'eggwanga ayina amaanyi agasobola n'okulagira nti oyo afe yali asibyeko ku muntu nti amuvuma anti ye tayinza kuvaayo direct nga bano bwegavaayo waliwo abewaserefu impondi sinagamba nti wavumye omukulu kabakwati kakati ebyo byonna bijja lwakuba ye nti agalina amaanyi agasobola okukusiba era gwe ne bweofiirayo nga bagamba nti wamuvuma buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ne mubaleeta pozi nja kubwebaza Honorable Nyombi Tembo olw'ebyo byonna byakoze Honorable Nyombi Tembo yagenze n'azimbira omukyala Hadija Namale pozi yayimba luyimba ki mukuliko mwaka omukyala oyo yamuzimbidde ennyumba oluvannyuma lw'okuba nti yamunoonyeza n'anoonya n'abantu bangi yagenze okunoonya taata wange nga yafa taata yabadde yamunoonya era ndowooza bwedda muwulira nti mutabani wa luntamye jangu ng'agamba taata wange kati naye nga ye tumanyiganye bulungi oba twali tuzannya naye Honorable Nyombi Tembo tumulowooza nti bino ebintu abiguddemu bigwe era ayimba ennyimba nga naawe nokkiriza nti omusajja ono yali muyimbi twafiirwa bufiirwa era yali alina ekibiina nga bakiyita Lungujja Dramakiters nga kyamwami oyo era nga mu kuyimba nga kiwe n'enyambwa nga kiyimbira ddala bulungi bale kugataba akadongo era yakye yakoze ate ne kikuŋŋanya kati awo kawo twabadde ku ddina awo wafuniseewo obukadde obuwerera ddala nawulidde nalabye obukadde obuwerera ddala bwabadde bumaze okufunika mukutu gwa Megatron yoyenda okujja kagati olunaku olwaleero gwe tuyina nsonga za Aruna Kasolo minisita wamu ne King Saha byeyakoze byonna wabirabye yaswazizza Aruna Kasolo nemba ne yeesigama ennyama Aruna n'atukukanula amaaso bwati nga kukamulina kampale ku right yamukoze iki tewalabe ki yakoze yavudde namukwatako oba nakola kyamwogereddeanti ebigambo toyinza biraba siyinza gamba nti nalabye wawulidde nze nalabye ate nempulira ebyo byonna biwulidde kati oli bw'aba ayogedde ayinza bw'aba tayatukiriza mannyago toyinza yagaatulizza yagambye atya towolereza King Sahawa nedda yagambye Kasolo muje Kasolo wankola bubi Kasolo banzaala kyoterago olwanyisa era nja kuddayo wadde onnomya otya kati awo n'amala n'akola interview n'agamba agenda kufana Aruna Kasolo paka ku ssaawa esembayo bwe yamaze n'agamba nti Kasolo amabanja gamutaddemu nakati akyagasasula akati awo Kasolo n'amugamba takiddamu nedda he was complaining yabadde tamwataakinga okusikwataakinga kwabadde complaining nze complaining nti olumbe luno ng'olumbe lujja lundoopa nti lumpabulalira nti nalwogerako anti Aruna agamba complaining amuvuma when somebody complains ate omuntu oyinza mugana kuyimba naddala bwogamba nti Kasolo muje ezo ennyimba nina eziwerezi Kasolo muje waliwo olwasookera ddala baluyigwa gundi Eklas Kawalya yaluyimba Kasolo muje olwaddako Kasolo muje gundi yaluyimba gundi Kiberu bamuyita nga Kiberu
kati oyo wabaya naye yayimbye olwo abantu bangi baze bayimba akasolo mujje buli omu akamanyi ke kasolo akamanyiza kayima wakati oyinza gwe kesi bako nti gwe wakayima wagamba kasolo kasita ayongerako kasolo mujje oba gwe taba tagamba kujjako bwadda kuli nti wankola bubi nakola bwe nti nogira bwotolwa bakwogerako ate bino ebintu tulina obitunuulira mu ngeri ez'enjawulo lwaki batuuka ku sseeryo awo era nze ndowooza nti ekyo kyonna kiva mu kuba nti abantu tebaagala kwogerezeganya okwogerezeganya kusetolinga buli kimu okwogerezeganya kumalawo endooliito okwogerezeganya kuleeta obumu otuukanga n'omanya ndi mu kifo ki ndi luddawa nzaani lwaki wendi ebyo obikozesanga ebyo ng'olyoka omanya nti kyosaanidde okukola ki kufutiza oba kuwooyawooya kufutiza kwe kuliwa okukuba oba okusaanyawo oba okukola ekibi kati singa bakulonda kati nze ne bannondera wano nti ndi minisita byenkola birina kuba nti binyigiriza abantu b'omu ggwanga mwendinga minisita oba birina kuba nti biba wooyawooya birina kuba wooyawooya kati awo wetuli ng'okola ebiwooyawooya anaavaawo okutandika okukola ki okwogera ebyo kitegeeza waliwo ensonga ate era bwe mumala okumanya nti ne bweba teriiwo nga waliwo embeera bwe zityo nga administrator omuntu omukulu nga mwami Kasolo ku level kwali ofuna public relations gundi wa gundi piara omugamba nti omanyi nti sala amagezi gonna olabe nga ompitira omwana oyo ambuulire ki obuzibu buvaawa omuntu yenna ayani badde ku level yange nze ku level kwentegeerera bwenti bwe nandikoze ani Kasolo agamba ono yalaga maanyi naye kamulaga amaanyi pa kusawo semba ate ajja kwendika apo Kasolo yajja okuswala zinasoboka anti kati Kingisa atayinza kukola kivulu ono n'ayimba luyimba nga lumutyobola ate Kingisa Kasolo kyayinza okukola kukwatira saha nga bali kyotera oba Kampala ne bamuteeka mu kkomera webikoma abantu ate bwe bamukwata Kasolo ne sahani asinza abawagizi saha kakati bonna abawagizira saha olwo ate bajja kubanga baataakingani bonna n'abakwata n'abasiba kati gwe kyolina okukola omugezi oba saha anyiiga ati oba yakambwala ati oba ayogera biki gwe ng'ofuna omuntu asobola okwogera naye kojja kakati asobola okwogera ne saha ng'ogamba kojja kakati mpitira saha oba gamba saha bwati ne bwati ne bwati ayogere kiki mbeera eva ku ki Kasolo bw'abanga ali mu ministry ya gundi yabadde nga yabadde microfinance yavuddeyo bamutaddewo nze kakati ate omugezi wona byabeererawo kye nali nkola nali mpita saali mubuuza nti kiki obuzibu buvaawo kuba Kasolo yavayo ne yeewozaako n'agamba nti sinza ali muki sinza kati ekyo olw'okuba kikubaddeko ng'omaze okugamba nti siggwa kiriko kati ate wotandika bide ndi nja mulaga amaanyi kuba siggwa wakirimu kati ate amaanyi ogenda mulaga gaaki amuvumira obwereere anti kati wanaasiba ensi yonna bwali esimba okuba president abantu bonna abali ku opposition ne bamuvuma nga bonna ate abantu mu Uganda bavuma kakani nga bonna basa mu makomera ate Kasolo aleme kukola ebyo nze gemuwa amagezi ge matuufu one Kasolo muvubuka esaha muvubuka abatajja kuva nkya mu Uganda ndi bakuze bagenda kufa gwolowooza nti amaanyi g'olina kuba ddi obadde nago g'obadde nago mugundi ganjawulo gonaaba nago mu minisitule gy'olazeemu kati wati ate lw'oliba nga togalina ng'ate wamala okukyunyaki saha kyokka abawagizi ba saha abamwagala nga bakyaliwo nga gwe abantu tebakyakwagala kuba tokyali mu microfinance gye baali balowooza nyo n'abawa ssente akamanyi onakabawa osuubidde kukola otya naye kisa kino kyakola okumuvuma kyo kirungi si kirungi naye ate kati kyenjagala okumanya era kyobalaba nti abantu beebuuza lwaki abantu baagala nnyo ennyimba za Kafeero Kafeero yakubuuza nti singa omwana oba omusitudde n'akwonoonera otuga mutuge omulalu gwakuba amayinja kati ng'osula mu nnyumba yandabirwamu nga naawe omukuba amayinja kati Kasolo lwaki akasuka amayinja ate alekona yaba amuvumira aleke balabe nti oli omulalu yakasusa eki amayinja bandi bajja kuki omulalu yakasuka amayinja kakati gwe tewaliiwo nsonga lwaki bw'anaagamba nti Kasolo n'akwogerako nti nja mmusiba nze nja mulaga amaanyi tekikola olaba omukulembeze w'eggwanga ayina amaanyi agasobola n'okulagira nti oyo afe yali asibyeko ku muntu nti amuvuma
anti ye tayinza kuvayo direct nga bano bwegavaayo bwalwabe waserefu impondi sinagamba nti wavumbye omukulu kabakwati anti kakati ebyo byonna bijja lwakuba ye nti agalina amaanyi agasobola okukusiba era gwe ne bwofiirayo nga bagamba nti wamuvuma teri ajja muvunaana n'olwekyo emirembe engalo nze omanyi ndabye kyenjogezeramu ntyo ndabye abakulembeze bonna ababadde mu ggwanga n'abanene n'ab'amaanyi abababaddeko nga mbalaba naye ate ne bwayita ebbanga tono nnyo ababadde n'amaanyi ago bonna ne babakkakkanya for instance tewanayita myaka 4 wabaddewo minisita abadde w'amaanyi nnyo emukono awo nga bamuyita Kibuule leero agalina yali asinga ne Kasolo amaanyi yali agalina kati akyagalina kakati awo Kasolo wenjagala akoleki akakkanya ono yamuvumye ng'aserese omanyi gundi Sebadduka kyovola twagala kuleeta ennyimba enkadde zonna ezo zidde yagamba nti omukazi okunvuma nnyabo okumala biseera okitegeera omala biseera ekivumo tekimenya ggumba ekyokubiri okunvuma maama wange nti oba nnyoko nze sirumwa kuba yeyanzaala era buli kaseera gyengamba nti ngenze wa nnyabo kitegeezera naawe oba oyogedde nti nnyoko kati n'olwekyo oli bwanvuma sikola ki bwe baba bakuvumye bw'otaddamu olowooza ani gwe basinga okulowooza nti mugezi kakati we mbadde nkusabira mwami Kasolo tozaayo muliro anti tegujja kusirika ate omuyimbi tajja kufa nti ate bajja kukuba ennyimba ate zigenda kulumanya kuba oluyimba bwanaalukuba ng'akuvuma paka ensi lweriggwawo nga weeruli gwe bwonaamusiba kijja kuvaawo kuba tosobola musiba mayisa ate tosobola muteeka ku firing squad wabula ogenda kutuuka kati waliwo olutalo olwabalukawo mu 1984 onzizaako emabega yes lwali wakati w'omusajja bamuyitanga Mutagubya n'omusajja bamuyita Fred Sebatta era nga buwulira Kasolo bwali Mutagubya olwokuba yali ali ku leediyo yali ali mu mawulire ng'ali mu media n'akuba mu mawulire n'agamba n'onkuba mu mawulire agatasomwa muntu omu batuuka boda to boda Sebatta n'agamba nti kale kwasita amawulire ge wankubamu gali mu lulimi lumu lwa wano ate gatunda wano nze kankuba oluyimba n'anaali abeera Australia nabwe ajja kumanya ebintu bye wankola Mutagubya yamala kwetonda naye ate ng'oluyimba terukyavaayo kwasiba kasita lumala ogenda ku mpewo yali amuleetedde yamuleetera kakati waliwo olutalo lwe twalimu mu 1996 wakati wa Hirimani basudde ne Kasozi oli n'akuba oluyimba ng'avuma ono n'akuba n'avuma ono oli yakuba oluyimba n'akuba ennimiro y'oku Buganga bw'amala okukuba ennimiro y'oku Buganga yakuba oluyimba Bankuseere bwe yakuba Bankuseere Kasozi ne lumunyiiza ne balumu interpretingira nti yabadde agamba ggwe bano boopika abawuzi b'omunyama n'oli n'akuba oluyimba lwe bayita Kazimba mu lumuli amwe ndi wajja ofaanana otya ebinnyo nga tebisenyanga biki bwe yakuba olwo n'akuba ennimiro y'oku Buganga n'amalamu ebyo mu kibya nagamba nti twatandika ffenna ng'ebikuta tubisomba ntwetwe naye ennimiro y'oku Buganga ekeeta omanye mu kusomba ebikuta entwetwe ng'oli Buganga ku Katonga wali ng'ebikuta by'onassa mu Nankani obikima ntwetwe eri ekiboga ngajolina bijjo obireete tolaba nti oba okola omulimu munene nti ennimiro twasanga ssagazi naye era liriddamu lifuuka essagazi nga bwe twalisanga okujja kakati ebyo byonna byonna byajja lwakuba nti mbiranye so singa baatuula baali bajja kukimala nze mpa amagezi Mr. Kasolo ne King Sir tebeetwala muliro bonna ndaba King Sir anti waliwo ekintu kyotasobola waliwo kibayita talenti Mwami Kasolo tolina talenti olina buyinza oli alina talenti ne support mu bantu buli kyonaakola kuba ggwe kikozesa buyinza abantu abatabulina bajja kuba ku ludda lw'oli atabulina ekituufu ekyo bakulabe bubi otuuka okwagala okudda gye mubeera mwenna ekyotera nga buli muntu akulaba bubi njagala kugamba nti yakuwa obuyinza tabeera kyotera era nga bwakedde ku makya n'akugamba nti tokyali minisita abantu b'ekyotera bwe bakutabukidde nga n'abakuumi tokyabalina kuba bakugyeko bwa minisita toyinza kudduka kuva kyotera kutuuka Lushere
ntegeeza ki mukyo nti abantu b'obeeramu b'olina okusooka okumanya bwe bakwatibwa kuba kati singa yabadde nga yafiiriddwa ng'omutamiivu yayogera naye yandireze patrozi mukwate kati ebyo byolina okumanya nti oli bw'aba akwogeredde gwetuula okugambe nti lwaki anjogerera okumalawo okunjogerera nyinza kikola ntya era ensonga kwava anjogerere nyinza gisigonjoola ntya kikulu kyakunjoola nsonga yes ate nze singa nali Mr. Kasolo bwe nabeerera mu microfinance bwe naliwulidde ebyo kuba abiwulira tagamba nti tabiwulira abiwulira ne mumaaso ge kati awo yagambira sinze nakirimu ekyokugala ekivulu kyenali nkola wa microfinance nali muzigambe nti omanyi mufunayo banno 5 oba 6 mukole saako mbayiremu sente musobole okuzza ku sente ez'abakola ki zemwafiro wali singa kati akuba nnyimba ziwaana Kasolo naye kati abantu abamu tebalina bwongo kuyiiya ekyo bw'oba sente osobola oziwa abatalina kye bagenda kukuyamba lwaki tosobola zikozesa kuzikiriza lutalo lwe bakuguddeko oba tajja luwango ekyo nkulayirira tosobola dduwango Kinsana yagamba tajja kuzikiza anti tajja kuzikiza nkyo kimanyi oba ono alina amaanyi genkana wa ate bw'ona asikwata King Saha n'omusiba wajja kubaawo abali mu luse lwa King Saha bakube ennyimba ezikuvuma nga nabo abasiba ng'olowooza nti gundi Mussolini teyali mukambwe yasiba ensi n'agimalawo obolooza nti yasinze Abayisirayiri baali bamaze wa Palestine kati olwekyo okukola ebyo byonna manya nti luyinza okukyalumuna ne babeera nga balyanirule nga gwe tokyasobola kugenda egindi gye wamugoba okuyimbira ekyotera nga tosobola nalabako omusajja yatwala ebugerere eyo ente n'asiba ebyalo by'abantu n'asibako sengenge n'ateekamu enteezi olwaleero tayinza kulinnyayo ate n'ente ze yatwalayo tezikyaliyo n'ebikondo bye yakozesa sengenge nabyo tasobola bijjayo nalabye bambi nalabye vidiyo yabadde nga batulambuza ettaka lya Kalwanga yali talina ttaka nga balaga bambi lino lyonna lyali ettaka lya Kalwanga n'avuga mukulu teyayina ttaka ettaka lyali ly'abantu gamba nti ettaka Kalangwa lye yabba ku bantu nze bwe ŋŋambye nti kuba nze ndi weebugerere nze ndi weebugerere lye yabba ku bantu ettaka lye yabba ku bantu olina obukakafu nalabye vidiyo ng'abagamba vidiyo tebagitwala munnanka nti bukakafu bwe baba bakulaze Lwera olina bukakafu mbu yabba kuba ndi waliwo n'abafamire yange abakyali mu kukaaba be yaleetera ente ne ziriwa ebimera byabwe yakwatanga ente n'ateeka mu gundi mugire bwaba tali mudde ono mutwale wali eri ente neerira ku bijanjaalo neerira ku misooli ku lumonde agize dayati kasooli omutoototo ndowooza zaavangamu amata ate awo ffe beringa tutuukayo n'abamu bakyali awo ku gundi ku disitulikiti y'e Kayunga balaajana anti kati awo Kayunga kumpi naffe tuli bamu kubalinamu ettaka eddene ffe twawula ne disitulikiti headquarters za Kayunga nga muli banene kukagatto si banene nti tuli bubeezi twava dda ebyo babikolerera tolowooza nti tugwa mu bigo naawe neeragirako si kweragirako kale mmwe banene ffe tuli lwakyo neeragirako kakati ng'ositukawo sijja kusitukawo neerekerawo okuneeragirako okuggyako ng'ogamba nti olinayo ekirala naye ekitabo ekyo so kati King Saha n'Aruna Kasolo nze kugamba nti olutalo terujja kuggwa era nsaba busabi wabawo mediator na moderator Aruna Kasolo lwamuyinze ate nga bwe yawangula luluwa kati nkugamba kino ng'oli omu ku bantu abali mu gavumenti eri mu buyinza tosobola kwabikana muntu n'omuwangula lwaki anti abantu batono ababeera ku luddalo kubanga balaba nga tolina kyobakolera bo bakirabanga gwe atalina kyobakola kyobakolera kiba kitegeeza nti olina kuba nti abantu okwatagana nnyo ate kati bw'oba minisita ng'oyo okitegeeza nti olina kubanga abantu obabeeramu nnyo ng'oli mugonjoozi wa bizibu by'abantu so si muleesi wa bizibu mu bantu ekivulu kya Kasolo Kapo kirabye otya kakyogero katono he was fantastic massive nina yakoze statement n'agamba nti agenda kwejjusa tajja kwejjusa ku maanyi g'abadde alina ssaawa eno abantu yali badde abateeka mu kifo ekinene kuba yagobye
kakati nze akugamba amwana artist nzanyidde emyaka 49 mama nyako ngambeera ku shows nkola shows National Theatre erituuza abantu 307 naye okukakasa nti nene kati bwe bagamba ng'ogenda kolayo ogamba ninga katono naye okukakasa nti ddene bwe twalayo omuzannyo leero ojjawulira ofuna aba bana ogirengeregeeko nga bazanyiramu ne basketball so Kazibu Kapo yabaze nnyo yali ekyamuteekesaawo ng'agamba nti singa nfuna abantu abajjuza wano waba yabafunye tayisobola kwejjusa kiringa bw'ogamba nti omwana yagenda n'asaba mu ssomero lya wano singa yasaba egindi bwe yasabanga amagezi galaba gajja wano bw'aba yafuna first grade emutwala egindi bali ab'egindi bajja munoonya kati abalina ebifo ebinene be bajja munoonya ate nze kugamba nti kapota booking akawe tewali lunaku nalumu lwe yakya n'agamba ningenze ku bookinga kifo kyawo takibookinganga bamuwakiwe eyategese sho ye yabookingawo mukaya nze mmanyi lyakwefu tamuwayiriza si kwefu kati abategesi oba ye mukaya oba kwefu oba ani yakola ku byokutegeka omulimu gwa kapo kukola rehaso nungi nakutwala eyaze yasasuddwa dda ne waba tanasasulwanga banajja kuza nava mu geeti naye omulimu gwe ye guba ogwo n'ogwabano bakwefu kuba kulanga kivulu nga walabye bakiranze bulungi successful kwefu bambi yagize ekivulu yakituddemu bulungi nnyo kakati era nesikwebaza abategese Kazibwe Kapo nebaza bonna aba participants nalabye abaana bazinya amazina bannange abanation gondi Sunday Nation bazinya amazina mama balinga nje nga oyinza okuloza babateekamu emitayimbwa bazinya amazina naye mwebale nnyo mwebale ddala bambi the thing was colorful tubaagaliza okuba nti buli kinaabayo mujjumbira era tubasuubira okuba nti Kazibwe Kapo naawe olunaku lujja kutuuka obenga olina boolina okuwerekera bwotyo ng'abo bwalabye abantu bakwagadde abantu bakwagala bwoba olina ebikola kyakifudde Kazibwe Kapo w'enjawulo Kazibwe Kapo ategeera kuba ssebo yatereka mpulampuza ebiboozi si biboozi ddala ate kyakubiri bwe oyogera nga kyoyogera otegeera Kazibwe Kapo ng'omuntu Kazibwe Kapo okuva nga mwana muto kubanga Kazibwe Kapo nze nabalaba baana bato babiri abo batabaawo mutabani we yennyini bajja n'Abudumulasi Abudumulasi kye kyamusuula ate yagwaki ategeke omuntu obutategeka kati Segamwenge yagwa tategeka Segamwenge ali mukalye yagwira ddala kakati gwolowooza kakati gwe tegeka ekikyo yategeke wali ojja okumanya nti kati Kazibwe yamuyitako ali wala kyenjagala ombuulire ekyo tekirina buzibu va mu kumuwolereza nze kyenjagala ombuulire siwolereza nze nkubuulira mazima kuba abantu mbadde nabo muzeeyi wange njagala ombuulire kyekiwadde Kazibwe Kapo okubeera nti ali waggulu Abudumulasi kati muwerekezi mutimbi wa bitambaala ekyo nja kikuleetera bwenti bandi ya Eagles yava mu Katolubwama naye babadde nga bakubanga ani ali waggulu Kato gondira Kato Kato seba abaddeyo ng'asinga Eagles Kato bw'atimba awantu Eagles netimba awantu Kato yasinga okufuna mizannyo ono yagira nnyo mizannyo bandi ffe tugamba ku bandi bakati nkugamba olwaleero nti omwana kooki gwatendeka abasamba okusinga kooki kati okitegedde kuba ne Kapo yali agudde bulungi yajja ne Abudumulasi n'amuteeka ku foomu ani ateeka Abudumulasi ku foomu Abudumulasi yaleeta Kapo kati Kapo n'ayutirayizinga omukisa gwe yafuna n'agukozesa aye n'amanya n'abantu kye baagala n'amanya nti bwe mba nkoze kino nina kukikolera abantu ate abantu bwe mba mbakolera nina obbabeeramu kati n'asooka anoonya mbabaddemu ntya n'atandika okubeera ne babloga emyaka gy'amaze 3 ng'ali mu babloga bw'okola sho olunaku olumu abantu bajja nkugambira wano Katonda alina ekintu kyayinza okuleeta nina sho gye ŋŋenda okukola ogenda kukola emyaka gy'akagatto 50 ng'ali ku stage ogenda teekawo nyinza okuteeka wafundako okusingaawo olaba kagatto amazima ga Katonda nga watadde awantu bino ebintu kati nnaku zino manye mwoli mu bantu luli tobaddeemu
obadde ku TV naye kati mwoli mu bantu n'ogendera wano wooli naawe ojjuzanga anti naye kati manya nze siri wa music nze siyimba bali bakola ki anti olina abakuwerekerako bawerekera ne ku magala bawerekerako ne ku magala n'abakazi n'abazina bwali yagazeemu n'abantu bagala kiki abantu nedda ndoza tebakipakeginga bulungi ekintu ki magala mpasi yali agenda bawa katabo kubasomera katabo yali alina akatabo ke katongoza naye bapakeginga bubi ekintu yategeka ekintu naye oba yapapanamu singa yakikwasa kwefu nze simanyi iyo muntu ategeka kwenkana kwefu bintu ebyo n'omusajja gwe bayita balunywa yayiga buli kyetagisa okutegeka ng'akikoppa kubategesa ababaddewo kati ne kwefu bwali magala yakola ki yapapa tebategeka bulungi kintu kyaba kimutegekera tebakimbalira bulungi nate yafunye abantu yali atongoza akatabo nga tebakanaba nakuggwa kati ekyo nakyo kyali kikulu so yali agala kusika mu bantu nga bukyali kati awo ogenda okulabira nze ninzeemu nze anakimbomamu omutwe ngenda kubeera n'emikwano gyabwe totuuka ku kyamagala anti kati kyenneewala kyeva njagala mbeera wafundako yagenda mu kifo ky'abantu 10 naye n'atabanga namboole omanyi views zino zirimba kati nze atalina views nze nkolaga njagala bantu bentuukamu oyagala mikwano gyo ate nze nkooya abantu mu kintu kimu kati olaba magala yaani agenda awo n'afuna abantu abatawera na 10 balinga 24 naye nga magala yafuddewo olabira abantu bwe beeyiwa nga lwaki bajja nga afudde nga yabayitanga mulamu emugaana kyokka nga oli balemu muwagira nze wengambira abawagizi mukolenga bwe mwazze ku kapo muleme kumulinda kufa mujje bangi nga bwe mwazze eggulo mwamusasudde thank you very much era katonda abaddizeewo we mwajje abantu ng'oli akoze ekivulu ng'ekyo nga mulaga nti mumwagala mugende mumulabe okusinga teri kinnuma nnyo oli gundi alyoka baba mwami Rogers Dungu alyoka ajja bagambye mbawadde milioni 10 zikole ku lumbe abana olumbe mu lukolere ku Dungu resort yamaze kufa kati ekyo tekiba tekinyamba nze mpaka tinga ndiki wadde katono akatono akukaba kange era nkwesima tera kyovola bandi abasika bono n'ebintu bye bafunye kuba tebabyebaza ebintu okugenda bityo kuba oli tabyebaza nga akola ki okwebaza kintu kikulu kyekisinga obukulu era oli okwebaza ndi webale nnyo baliddala kyovola omuzungu asigala buli kaseera akujjukiza ku mmotoka gyakuwadde ng'ateekako ekigambo nti provided under British aid buli kaseera ne bakirabako wamanyi nti emmotoka gyovuga otyo nakuwampe ngambadde sikimanyi kati ekyo andi ekyakanako kabagezi bokka kikyotegeeza ngamba abakasoma ne bakatege gwobadde olowooza babiwandiikirako ki tulaga nti muna ekyava wano naye omuzungu tumubala nti mugunjufu lwaki alangira abantu okutuuka ku ekyo nze nakuwa emmotoka eyo no gyoyagala okutomeza nze emmotoka eyo nze no nze njagala bwompa emmotoka era jagamba n'aba president's office bagambe nze bwompa emmotoka togisaako yusi bw'obanga ogimanyi ogimpadde ogiteekako sigitwala era nze president's office emmotoka bwebanga balina gye baagala okumpa bagiseeko namba ya bulijjo wawulidde mbu waliwo teekateeka yokuwa oba weetega neetega nkotukisa banaffe nga bannanga kyokugimpa Lugave Abokoff and Food Lab gwe wedanga ekifo kikutawaanya okuba emyasi feekera kozesa Lugave Abokoff and Food Lab eddagala erisinga ku kifuba wamu n'essenyiga lijja kubeera nga likonyeza ddala eddagala lino olinywera obunira lisanga mu pharmacies wano mu ggwanga Uganda wamu ne drug shops era nga lyakisibwa ekitongole kya National Drug Authority wano mu ggwanga Uganda geno beere ng'olinoonyako mu pharmacy Lugave Abokoff and Food Lab abaana kusubscribinga ku Focus TV yange bingi